people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound? Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 Januari wabula nga twavudde mu lunaku lw'ennaku z'omwezi 23 Januari. Ekiro kya 23 Januari nga tugenda okukeesa 24 Januari embeera gy'olaba mu katambi bwe budde bwebeereddewo. Zibadde essaawa nga 4 n'ekintu ez'ekiro ky'ennaku z'omwezi 23 Januari. Abasajja abawanvu n'abampi ne batandika okubanga batambula ebigere nga beesobolola boolekera omulyango gw'ennyumba ya Bobi Wine. Era ng'ojja kujjukira nti ewaka waliwo mukyala we Barbie Kyagulanyi wamu n'abaana n'ab'eŋŋanda abatonotono. Kati ekifaananyi ky'olaba kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala wamu ne Barbie Kyagulanyi. Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine era mutabani wa Barbie Kyagulanyi. Ono nno yafulumiza akatambi ako era n'alaga okutya okw'amaanyi engeri maama we gy'abadde alumbiddwamuko. Ojja kujjukira nti abasajja bo babaddewo ebbanga lyonna ku kikomera kya Bobi Wine wamu ne Barbie Kyagulanyi wabula babadde tebagenda far ahead okubeera nti balumbagana paka ku mulyango n'okuba nti boolekera eri omukyala. So bino ebifaananyi ebibiri byenkuteereddeko ekyo kya Bobi Wine gye buvuddeko ebbanga ddene ng'ali ne Solomon Kampala then wali kyekifaananyi kiri Solomon wali emabega w'enkulaze. Kati Bobi Wine olumaze okuwulira bino byonna era nga mutabani we amaze okuteekayo akatambi ako, Bobi Wine kyakoze kwe kugenda ku mukutu gwe omugattabantu oba guyite ogwa X n'ateekayo obubaka obubadde bwekubira omulanga n'okunnyonnyola ensi amazima gaki ekibadde kiri mu kugenda maaso. Bobi Wine awandiise n'agamba nti a group of masked armed soldiers have just broken into our house and beat up my family members. They have currently isolated my wife Barbie Kyagulanyi alone. Their intentions are unclear. Bobi Wine ng'annyonnyola nti ekibinja ky'abasajja abayambadde zi mask wamu n'abasirikale abakutte emigemerawala bayingidde ennyumba yaffe ne bakuba abamemba ba famire yange era ne mukyala wange ne bamuteeka ebbali. Kati wuliriza, Bobi Wine we yamaze okukola posti eno bangi ne bakola videos ne bagamba nti mukyala wa Bobi Wine Barbie Kyagulanyi abadde awambiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka. Wabula okusoma context y'obubaka obuteereddwayo Bobi Wine okubuddamu, Bobi Wine agambye they have currently isolated my wife Barbie Kyagulanyi alone. Their intentions are unclear. Bobi Wine yagambye they have currently isolated my wife. Nti okugamba we bagamba nti omuntu bamu isolatinze baba bamuwawudde ku balala. But Bobi Wine mu statement ye tagambye nti Barbie Kyagulanyi bamututte mu kifo ekitannategeerekeka. Mukadde ke kamu ne muto wa Bobi Wine Dax Vibes n'ateekayo n'agamba nti First Lady is being kidnapped now and she's isolated. Soldiers breaking in now. N'agamba Barbie Kyagulanyi is being kidnapped now from her house. Mutuyambe. Era ne Dax Vibes akozesezza ekigambo isolated. Bw'okebera ku mukutu gwa Barbie Kyagulanyi, kino nno kye kyandiba nti kisinga okuleetawo okutya okw'amaanyi. Awo ensazizza kalangi aka bbululu mbadde nkulaga nti Barbie Kyagulanyi yasemba okubaako ekintu kyonna ky'ateeka ku mukutu gwe olunaku lumu emabega. Era nga ne byonna we byabeereddewo mu kiro kya leero, mukyala wa Bobi Wine Barbie Kyagulanyi talina kyatadde ku mukutu gwe. Era nga yasembye kuteekayo obubaka obwabadde bulaga nti tewali mbeera yakyusa okuva olunaku lw'okulonda
era Barbie n'alaga nti ennaku kati ziweze 7 nga ali under house arrest obanga akwatiddwa wabula nga asibiddwa waka waabwe wennyini. Mukadde ke kamu mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine bw'abadde ateekayo akatambi ebigambo bye yataddeko bigamba nti military men are currently in our compound at home. Ekyabadde kitegeeza nti abasajja aba military babadde bali mu lujja lwa waka waabwe wabula nga Barbie Kyagulanyi mu katambi yabadde yeekubira omulanga n'okubanga abuuza abasajja bano ekyabadde kibabagudde okutandulula ebigere okuva ebweru ku gate na wonna okutandika okubanga ate balumbagana mu maka ge. Joel Ssenyonyi ekiro kya leero bino byonna nga bigenda maaso n'okubanga biba ayogeddeko eri ab'amawulire n'annyonnyola embeera nga bw'ebadde eyimiridde era n'avumirira ebikolwa. Mwateredde ne General Muhoozi Kayine Rugaba. Soko ulirize leader of opposition Joel Ssenyonyi. As we were here a few minutes ago, I got a distress call about another raid on the home of our party leader in Magere. As you know, the military decided to descend on that place. Access has been denied all of this while. You have seen Muhoozi, Mr. Museveni's son, tweeting and saying, I'm looking for Kyagulanyi to kill him. This is the chief of defense forces. Never mind that he was undeserving of this position. It was given to him because he's Mr. Museveni's son. But he is occupying the position and he wields a lot of power. So for him to say, I'm looking for Kyagulanyi to kill him, that's worrisome. And our leader, of course, is somewhere in a safe place because Muhoozi is looking for him to kill him. So a few minutes ago, I got a distress call. They've raided the home again. Now they've jumped into the fence again. They've been on the outside. They've jumped in and they're trying to access. We don't know why they keep doing this. Because if there is anybody you're interested in, because now they are harassing the wife and the family, why do you not issue summons and say we are interested in so and so, you come to police and we charge you of this offense? Why behave in a manner so criminal? Again, the gloating of, yes, we have got the guns, and now Moses says that we have killed this number of people, we shall kill some more. We have, that's very shallow-minded a way to operate, by the way. Because you have got the gun, so you think the buck stops with that. No, we have seen more powerful people in this world. People who have got bigger guns, they fail. Bigambo bya Joel Ssenyonyi byayogedde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okumanya nti ate Barbie Kyagulanyi abadde alumbiddwa abawanvu n'abampi mu maka ge wali emagere. In fact, Joel Ssenyonyi ebigambo ebimu byayogedde annyonnyodde n'agamba nti akitegeddeko nti wabaddewo obulumbaganyi obulala ku maka ga Bobi Wine era mwannyonnyoledde n'ayogera ne ku General Muhoozi Kayine Rugaba n'agamba nga mukimanyi nti abadde nga atweetinga n'ayogera nti nno ayagala kubanga atta Bobi Wine n'agamba nti nabwe kityo y'ensonga lwaki ne gye buli eno Bobi Wine temumanyi gy'ali. Wabula Joel Ssenyonyi n'agumya bannayuganda n'abagamba njagala mukitegeere nti Bobi Wine gy'ali ali mu kifo ekiri safe ennyo naye n'atakyerabira oba n'akikkiriza oba n'akibagamba nti mukimanye nti generaali abadde amunoonya ebbanga lyonna. Wabula n'agamba nti abasirikale okubanga balumbagana Barbie Kyagulanyi mu maka ge bwe batyo lwaki baba tebakola ng'amateeka bwe galagira ne bamusamoninga n'asobola okubanga yeereeta okusingako okubeera nti balumbagana ewaka ne bateekawo obujagalalo n'okubeera nti abaana babakikijjanya kubanga agambye nti harassing the wife and the family. Kati ebyo we bimaze okubanga biba omukulu Joel Ssenyonyi mu kiro ssaawa zibadde nga 8 n'avuga n'agenda emagere okulaba embeera butya bwebadde eyimiridde. Kati nowuliriza update gy'atuwadde bw'atunnyonnyodde ebiki ddala ebibadde ku ground. Agamba nti a short while ago I went to Magere to establish the goings on there after an alert of another raid by the military on the home of Honorable Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. There are dozens of military men on the outside and visibly on the inside. Some in uniform while others are not. Kati sawa zibadde 8 ogw'ekiro
Joel Ssenyonyi n'atunyonyola n'atugamba nti akaseera akayise emabega ngenze emagere okumanya kiddala ekiri mu kugenda mu maaso. Bwe maze okutegeezebwako tewabaddewo obulumbaganyi obadde bukoleddwa ku maka ga Bobi Wine nate. N'agamba nti nsanzeewo amadazini n'amadazini g'abasirikale bannamagye abamu nga bali bweru wabula nga ne bw'olingiza munda kirabikira ddala nti nayo gye bali. Abamu bali mu uniform ate abalala tebali. I have been denied access by the numerous gunmen. Joel Ssenyonyi n'agamba nti yagezezzaako okuba nga ayingira wabula abasajja bamugaanye ababadde bajjazze emmondo, who I'm told have broken the house doors, assaulted the family and occupants. Joel Ssenyonyi n'agamba nti akitegeddeko bulungi ti abasajja bano bayingidde ne bamenya oluggi era bayisiza bubi abafamily abasangiddwamu munda. Ransacked the house and taken all the gadgets they could find. Nti ennyumba yonna bagyazizza ne bajjamu buli kintu ebikwatibwako bino bigadgets oba ebintu ebikozesebwa yogera ku masimu bintu tubwe bityo zikamera zino biki babikutte byonna ne babitwala. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi, I've spoken to some senior police officers asking why they have to keep behaving in such a vile manner instead of issuing summons to whoever they are interested in. They, however, say they are not aware of the raid and apparently don't even know who is commanding the operation. Joel Ssenyonyi okwewuunyisa ennyo agambye nti agezezzaako okuba nga ayogera n'abasirikale abanene ddala wabula ne bamugamba n'ababuuza nti lwaki mukola ekintu kino mu kifo ky'okuba nga omuntu mumuweereza ebbankaluwa ajje ku poliisi yeyanjule, lwaki muba mumulumbagana mu maka ge n'okukola ebintu ebiswaza bwe biti. Joel Ssenyonyi agamba nti abasirikale bagezezzaako okuba nga ayogera nabo bamugambye ffe tetumanyi ku bulumbaganyi buno era tetumanyi naani yakomandinze bino okugenda mu maaso. Oba Joel Ssenyonyi amazima oba togudde obugwikigo. Kati bwe tuba ewa Joel Ssenyonyi, screen gwolaba ye mutabani wa Bobi Wine, mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala. Kati Solomon Kampala ekiro kya leero kibadde kiwanvu nnyo gyali nga ye omutabani wa Bobi Wine, n'okubeera nti buli kibadde kigenda mu maaso kibadde kigenda butereevu ku famire ye era kibadde kituusibwa ku bantu be. Eyo screenshot oba screenshots ez'enjawulo zikubiddwa emikutu egibeera ku online kuno. Kati ogwo mukutu ogwa Big Eye UG oba bigeye.ug mukutu nnyo gusaasanya amawulire aga entertainment n'emikutu emirala. Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine ekiro kya leero ebintu we bitandise okutuuka ewaabwe atandise okuba nga awandiika obubaka obw'okumukumu obubadde bulaga obusungu era nga muno mwe mubadde n'ebigambo ebibadde eby'obusagwe ennyo byaweereza bannayuganda. Screenshots zino nzakisesinzeeko kubanga ate wayise akabanga ndowooza abakulu ne bamugamba nti mutabani wadde nga maama bamulumbye ewaka emagere embeera ejja kutereera tokambuwala nnyo kigenze wala. Mwana mulenzi ono asoose n'awandiika bubaka obubadde buwanjagira bannayuganda olwo nga tannakambuwala asoose kuba nga awandiika obubaka obubadde bugamba nti bro, anyone please get to the Magere house right now before. Kati mwana mulenzi wakati mu kupanikinga ng'ategedde nti babadde balumbaganye ewaka waabwe asoose n'awanjagira bannayuganda era nga omanyi nti musajja wa luzungu nnyo ate alimu olumeri kalungi awandise n'agamba bro, wabaawo omuntu yenna bannange mugende Magere ewaka kati. Abasajja basazeeko ewaka, basazeeko ennyumba maama wange gyali bane wabeewo agendayo. Kati bw'amaliriza wayise eddakiika zibadde 2 n'akola post endala
nannyonnyola n'agamba nti I have a reason to believe our gate person Sheriff is being tortured right now in this exact moment. N'agamba nina ensonga okukkiriza nti bodyguard waffe oba akuuma eggeeti ewaka essaawa zino bali mu kumubaera nga bamukikijjanya. I don't know what is happening to my mother at home. N'agamba simanyi kiri mu kutuuka ku maama wange waka. Kati wano watandikidde okuwandiika ebigambo ebibadde ebikambwe ennyo, in fact nga bimansa n'entungo. N'agamba being civil with you people is no of use. N'agamba nti kati nze bwe naabeera awo nenjogera mu lulimi olukakka mu bantu mmwe temujja kumpuliriza kubanga nkizudde bulungi nti bantu mmwe temufaayo, wabula bino ng'abyogera awandika olulimi oluwemula. N'agamba nti abantu bafa ne bantu mmwe temufaayo. Taata wange ne maama bateeka obulamu bwabwe ku lwammwe, bateekayo obulamu bwabwe ku lwammwe era nga bayinza n'okubufiirwa, wabula bantu mmwe temufaayo. Wabula obwedda akozesa nnyo ekigambo kya F, kyova olabanga ebigambo mbiwandiise mbisiimuula like mbibikkabikkako kozi bibadde bigambo binene nnyo. N'agamba nti yakoowa bannayuganda ne sekukoowa yenna. Bw'amaze awo wansi n'agamba nti muvundire mu geyeena. Awandiise akagamba ka rotten hair. N'agamba nti muvundire mu geyeena. N'agamba nti bannange omulenzi abadde munyiivu nnyo. N'agamba nti bannayuganda tulekeraawo okubeera abasiru. Ugandans, let's stop being mu mazima amatuufu byebyo ebigambo by'embisi. N'agamba nti nze simanyi oba maama wange mulamu naye mukimanyi nti nze sikyalina kyakufiirwa. N'agamba nti okubeera nga muli basiru empisa zammwe ez'ekisiru ze zibaleetedde okubeera mu mbeera gye mulimu kati. They have set up roadblocks all over the place. No one is allowed through. N'agamba nti abasajja bataddewo roadblock wonna tewali akkirizibwa kubanga ayingira. Wamaze n'agamba okay, so what? Kati olwo kitegeeza ki? All of you claim to be loyal to the cause. Ti mwenna abagamba nti muli bakufaayo nnyo era struggle mujagala nnyo era muli bakwewaayo. Ebigambo byazizzaako awo bibadde biwemulira ddala. N'agamba nti muli nkuyanja ya n'agamba muli nkuyanja ya buli obuntu. Kasolo mujja okamanyi. Kati n'agamba nti muli nkuyanja y'obwo kati mujje kijjeeko sigazeewo kiri ekigambo. N'agamba you say one thing and do another. Nti mwogera kintu kirala mukola kirala. What is life if you are a slave to the system? N'abuuza nti kati obulamu kye ki bwe mubeera nga muli baddu ba system. N'agamba nti yafa zaali afa nga alina kyakola okusinga okubeera mu bulamu obw'obuddu. Ebigambo bibadde byo biwemulamuko. Ngezezaako okubibuzaabya n'okubisiigasiiga lanyi nneme kukubawo wano gagamba. Naye nga bambi bubadde bulumi. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala bw'abaddemu. Saagambye nti bannayuganda abamu abagamba nti muli ku struggle naye nga kati saa zino temuli mu kwefiirayo. N'agamba nti just muli bungi bwa kasolo mujje. Kati ekigambo mujje kijjeewo. Biri ebisigalawo bye muli. Mwana abadde mukambwe. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.